ene emboozi nagikolako omwezi gwali gwa kutaano nga 28 omwaka 2021 leero ennaku z'omwezi ziri 2 mwezi gwa 2 ennaku z'omwezi ziri 2 mu Apuli 2022 simanyi bw'oliwulirira mboozi eno naye emboozi eno evaako mu kibuga Masaka. Abayimbi ab'e Masaka njagala okubatangazaamu mu nsonga nga bwe zitambula. Oyinza okugamba nti Abanika tulwana ate tatwagaliza nno. Kati nze ndi enkola kye bayita advocacy. Enkola advocacy. Mbeera nga nnwanirira mu abayimbi abali eyo. Advocating for your rights mu mbeera eyo. Kati g'obanga oli muyimbi kyokola bakiyita activism. Bw'ovaayo ng'olwanirira abayimbi ng'ogamba oba ennyimba zaffe tebazikuba mu mbeera eyo. Kati omuntu alwanirira ekintu kyammwe nga takiriimu. Kati tugeze n'agamba nti oba oli musazi wa nviiri alwanirira basaaluuni ekyabeera akola kye bayita activism. Okitegedde? Kati atakola mulimu ogwo naye ng'abalwanirira. Okitegedde? Kati nze kyenkola mu nsonga eno nno waliwo producer bamuyita Nikopani abamumanyi mumutegeera. Emboozi eno nagikolako emyaka omwaka oguwedde. Waliwo omuyimbi bamuyita Engineer Popo yavaayo ng'akukuluma ng'agamba nti omukulu ono yankolera oluyimba ate oluyimba n'alukuliramu engoma. N'abagamba nti omuyimbi abayimbi b'e Masaka bannange nti yamutegeeza nti bw'aba akoze oluyimba producer yasigaza rights z'engoma. Kati mbeera nsasulidde ki? Era mbigamba b'e Masaka. Era emboozi nagikolako yali bweti. Kuba Engineer Popo oyinza okugamba nwana bayimbi naye omukulu yakikola omwaka oguwedde naguno era waliwo omuyimbi andoopedde. Agamba oluyimba lwange baluzeemu mu mbeera eyo. Kibeera kizza waggulu muyimbi producer oba bwe naakotogera abayimbi ab'e Masaka kati n'omulala ajja kujja. Abagambe nti nze bwe kukolera oluyimba engoma esigala ya producer okuva ddi. Bino wuma byeyina okuba ate ng'ekolako. Emboozi nagikola ya Engineer Popo sooka ojjukire omwaka oguyise. Ngomana gwa n'oluyimba ng'engoma yange nyingi gye wamuwadde n'atuulamu. Ate engoma ezisigala ntisolo ate nga yali ng'ate ngambye gwa buli mukoledde ate sonakuwa zaali zakusasula ngoma zaali zaaki kati ate mbadde manyi oluyimba y'engoma kuba oluyimba najja nalo. Era Engineer Popo yanyogerako n'ategeeza nti omukulu yamugamba bw'ati. Ate ndya oluyimba lwange luli lutambudde balukuba buli wamu lutambudde. Addidde engoma afunye obwana buli obudongo baabugyewa simanyi nabye buyimba abutadde mu luyimba lwange. Twaka ye nnyini mbutuufu ne bw'owulira oluyimba. Twaka yange kwekanga ye kyaliko ayagala suula luyimba lwange. Owulidde? Bino sinza atuma abayimbi bajje bansange wano. Abajulizi mbayina ne kamera za radio kweziri ziraba bulungi nnyo. Abeera baze wano. Omuyimbi yazze n'angamba nti producer bamuyita Nikopani nagenze n'enkolera oluyimba yalukola emitwalo 15. Akeera agenda ku TikTok alaba oluyimba nga tuli mu ngoma eyiye era yamugamba ebigambo bye muntu nze engoma ebeera ya producer okuva ddi. Abayimbi b'e Masaka lwakuba mwetagamu ndowooza okuyiga. Sooka owulire wuuno yazze tewali yamukase ne kamera zimulaga nga ajja bulungi nnyo. Yagambye bw'ati omwana. Amannya gange nze Bob West ku YouTube, Bob West Uganda ku YouTube. Ku mikutu gyonna Bob West Uganda gw'onoonya. Music mmazeemu kati giweze emyaka 2. Nze nga nemulugunya ku producer Nikopani. Lwakayimba kange akapya ke bayita bwentyo bwendi. Akayimba kange bwentyo bwendi. Wakakubadde. Akayimba ako mwaka guno nakalikodinga mwezi awo ogwokubiri. Bwe nagenda mu studio naye wamusasula ne zigwayo sente oba badde akubanja. Namusasula bulungi era twakanya bulungi akayimba ne kaggwayo tammanja wadde n'ekikumi. Olira ebyo sinza abyogera. Anti mugamba abayimbi kati omuyimbi bw'okola oluyimba ate mbubbawa yasigaza okubeera nga yananyini ngoma. Kyogamba nti oyinza okukozesa engoma y'abaaliwa. Abayimbi ku TikTok mbeera nscrollinga munoonya ngwa kayimba nga beat gye yakozeseza ye yange n'enflowinga gye kaflowingamu yemu n'eyange ne bintabulira ddala tineemulugunyako ekyo. Kati ye agamba mbu omuyimbi obeera bigambo bye byokka ebibyo beat tebayiyo
ebisigadde byonna byonna bibeera ya producer wadde mboka kulemu abayimbi bayagadde oba bameka yamanyi bw'omukubi bw'oyogeddeko naye agambye atya bwe njogeddeko naye agambye ye talina kyateesa nange munyina kumanya bumanyi ekyo nti oluyimba ye waddembe instrumento gikoleramu abayimbi aha ku mulembe gwa digito gendako ku intaneti osobole okuba ate ng'omanya owulira namubuuza oluyimba olukolera ssente mmeka zaali nnyingi nnyo owulira oluyimba nalukolera ssente yanjako emitwalo 15 era gye twateesa wabula ate ye kati obudde bunaŋŋamba nti ekyo okubeera ng'engoma tajoberezaamu muyimbi mulala mbu zibeera ssente endala mbeera mwongerayo ssente endala oba emitwalo nga 3 agambye nti awo tuteesa lumu oba emitwalo nga 3 abawagizi bange nyongera kubategeeza nti Bob West Uganda music waali ku YouTube ku mikutu gyonna music wange osobola mufuna n'omudownloadinga n'abo abookesaamu bannange mutusaasire ndowooza ensonga oziwulidde kati naawe omuyimbi oyinza okkeera olunaku olw'enkya ne bakikola ono yaviiriddeyo inginiya popo yavaayo ne bamu nga bagamba nti oba mulwana bulwanyi ne bagamba mu nsonga ezo tewali bad energy just kutegeeza abayimbi muli bagezi nnyo lwakuba mwefe ebyo ebintu ne bagamba nti ate ogenda mu studio n'okola oluyimba ate mbwe engoma esigala ya producer sooka otuyimbire mu kayimba ke babba kayimba kange bakayita bwentyo bwendi kagenda bwe kati bw'obanga ekyanjagala omulyango weeguli muggule bw'obanga gy'olyo misinga njagala nakyo kyatule kenkube mu chorus nina obulumi munda eno njagala mmanye kyekiri mundayo muno wakwagala ndi eno njagala mmanye oba nawe bw'oli eyo nina obulumi munda njagala mmanye kyekiri mundayo muno bwentyo bwendi njagala mmanye oba nawe bw'oli eyo kati oliye yayokezaamu kati awo ojja kukabulya kasampo kubanga yina engeri gye yakookezaamu naddala mu koolaasi awo n'ebitundu yagenza akyusa abanjagala Bob West Uganda nga begambye ku YouTube TikTok Bob West Uganda YouTube ogenda ku Google nosearchinga Bob West Uganda obeera omufuna bulungi music obeera omufuna bulungi naga kayimba bwentyo bwendi akatege kali ensonga oziwulidde inginiya popo yasooka okumbulira emboozi eno nga manyi oba ensonga abayimbi ogenda kumpa ku ndowooza yo naye lwange lukalu asookeddeko ennyimba nnyingi zaakoze ebyo byakola tabusi nnyimba z'abaana luyimba lwange luli lutambuddemu afunye eri obudongo bw'atandisa obbuluteekamu ng'alinga ayagala okubikka luno olwange naye ogwo omutima omubi niko gw'olina tegulina kyegenda kukwongerako era ojja kukomaawo ng'okomaawo okuba nnyimba zikomaawo kuba teri ajja kujja kuwa luyimba nga luli ano lufaanana ne luno nolufaanana ne luno nze nkubulidde niko era ngenda kujja opesete zange kata tozimpa obitegedde kanzije ekkubira ennyimba onambuulira naye ggwe obanga oli muyimbi ensonga zeezo zekutegeeza ki kitambudde producer olina okuyiiya ekiddako omuyimbi bw'aba agguzeeko oluyimba mugambe tulwa mitwalo 3 ate lwaki omugamba 15 ate n'omugamba mbu ate instrumento oba wadde lidi mu luyimba lwa bwereere abayimbi beetaagamu omusomo oba nje mbaweemu omusomo bagamba nti mbalwana naye kati ensonga zeezo abayimbi kati naawe olunaku olw'enkya bajja kubbako oluyimba osobola oddufunamu ssente naye ggwe abayimbi lwakuba temunnabuuka kulaba talenti abayimbi muli bagezi nnyo Saalongo muyunga ensonga zeezo nno